munange ate mulowooza omuyimbi Sheebah kalungi teyalemedde obufumbo awula bannange si byakudakamu omuyimbi Sheebah kalungi okusinziira ku mawulire agava mu ggwanga lye UK wali eyali Mugyawe musanyufu nnyo oluvannyuma okubeera nga temunange yasonda okubeera nga ate awangula olutalo era nga Sheebah kalungi ajjukirwa nnyo mu kubeera nga temunange yavaayo n'abeera nga temunange akola statement egamba nti I want to be part of this beautiful family olw'ensonga nti oyo omukyala yali mukwano gwe wabula yagenda okubeera nga ate ndowooza alaba omusajja ono balina okubeera nga te bamusheyalinga asooka okubeera nga temunange agenda n'abeera nga ate akubira omukyala oyo essimu n'amugamba nti munange njagala kubeera nga temunange nfuuka part of this beautiful family era ekyaddakaawo kwe kubeera nga temunange omusajja amufunisa olubuto era omusajja babadde nga batambula bonna bonna ne Sheebah kalungi era nga yasembye kubeera nga te alabikako recently mu ggwanga ly'e Uganda we yabadde azze ku birthday ya mutabani wa Sheebah kalungi ng'aweza obwaka gumu kakatino amawulire agava side zeeyo omusajja finally yasuddewo tawulo era n'abeera nga ate addayo mu bufumbo bwe gye yasookera era nga it is not yet clear oba Sheebah kalungi yasobodde okubeera nga ate adduka mu bufumbo buno oba omusajja yasobodde okubeera nga ate munange alemererwa n'agamba sijja kubeera nga tebisobola era n'abeera nga ate akwatamu ebyo Sheebah kalungi yennyini ajjukirwa nnyo mu statements ze yakola recently wo yagamba nti ye alina ssente alina mmotoka alina ebyobugagga byonna ebimwetagisa okubeera nga temunange alivinga obulamu bwe era nga teyanditaze kubeera nga ate abeera under the same roof n'omusajja yenayena so it is not yet clear oba just intention yali akubeera nga ate afuna ezzadde n'abeera nga ate akwatamu ebye neyeyongerayo omusajja yasobodde okubeera nga ate asulawo tawulo obutambi bwina njagala kubeera nga ate mbukutirawo awo tongera okubeera nga ate tumanye embeera nga bwegenda mu maaso side ze ogenda wasawo bonna bumaze okubeera nga ate owuliriza emboozi otuwe ekituufu ng'olowooza ki omusajja yalemereddwa okubeera nga ate akwasiganya Sheebah kalungi personality ye n'akwatamu ebye n'addayo wa mukyala we namba emu oba Sheebah kalungi yeesaza okubeera nga ate ava mu bufumbo bwe naba nkugyeyo ngenda kubeera nga tekuterawo n'emboozi nnyingi nnyo eziri mu kubeera nga tezitambula mu ggwanga lyattu Uganda Sheikh Ashraf musomi wa dduwa waalinnyo okubeera nga takolako gwe weena ayina ebikyaganya okubeera nga tebiteera ajja kukolako ng'akozesa amaanyi ag'edduwa mwekwate ku namba z'essimu ziyitawo wansi ku busitikazi ajja kubeera nga takolako tojja kubeera nga ate wejjusa katusimbule n'emboozi eno ya Sheebah kalungi temuvaawo tebamumanyi nga mukyala Jaffa era Jaffa nga omanyi ologa nti ayinayo kasaidi henike okitegeera abojjerera bubojjerezi kati Sheebah agamba naye gw'oli musajja ki atasobola kuyimirirawo ku lwa famire yo n'ogaba nange okitegeera kati Jaffa ali mu dayirema nti yes Sheebah yazaala omwana ataafaananira ddala Jaffa nga woomulaba yes kati mu mbeera yonna ate Jaffa famire eri agyagala okitegeera kubanga bali mukyala mukulu abagala nnyo abagalira ddala kati Sheebah agezezaako nnyo omusajja akoze kyasobola omwana amututte amutadde mu famire eri naye era nga woolaba nti waba tebakusiima baira tebakola ki baba tebakusiima semabegakawo nalaba nga bakola akiika naye famire ya Jaffa teyajja kati nga Sheebah amanyi okay kuba Sheebah ekyo kyeyali ayagala testi amawulire gatukwate kuba Sheebah yali akooye okwewolereza gamba omwana wa Jaffa omwana wanyi ng'ofaananyi tubulaba ku airport simanyi agenze basitudde ku mwana biki ninga tetunaba kukakasiza ddala omwana oyo wa Jaffa kati obakola eyo nika ebifaananyi bikwatibwa okay netulowooza family eri neetabuka nga Jaffa gweno tojja kukola bino ebya double standard birekeraawo family ya Jaffa nanga either abazaala Jaffa nanga choosing either tongoze bintu olina abakyala babiri oba sekyo oswaza family kati Jaffa ndowooza okuva ku olwo taddanga mukulabika newomunoonya kati talabika bano ba Sheebah tasobya era yasobeza dda naye kirabika Sheebah alina byayitamu ebitagenda bulungi kirabika Sheebah eri gye yeegatta ku part of family kirabika tebyaworking out kirabika party yamunyiga substruction eri yali mu agenzeeko kirabika yamuwaka substruction ate nze njogera gye yayogedde ku Rema n'amakula kiraga nti Sheebah yali ayagala kutwala bufumbo yagambye Rema n'amakula embeera gyalimu she's living happy life buli mukyala gyayagala alina abaana be basanyufu yeeyagala bawamwagala biki ng'olabira ddala nti naye mission yali yakusiguukulirawo munnaasigaza amaka byagaana bugaani nze bwe nantegedde nti kirabika alina byayitamu ebitagenda bulungi kugamba mbu
Rita Dansolo y'omuwala kyasinze obeera decent mu Uganda. Decent tekitegeeza muntu atambula nga yeebikirira talaga bitundu byo byakyama mubiri. Mbu Rita Dansolo yasinga. Mbu lwakuba abantu tebategeera butegeezi bwa decent bwaliko. Alabika okuba yabadde akubiddwa weeyagira kwa ye interview alabika okuba yali akubiddwa. Entuula yokka. Entuula saagitegedde. Entuula ya Mama Sheebah. Era entuula gye yatudde ng'akola eyo interview. Buli omu teyamulese kyekimu. Engeri gy'ayogeramu yenna mukambwe kati ayogera ali serious nnyo. Kyokka yagamba nga tasobola kwogera ku Spice Diana. Olabye Spice kati bwali mu kugo b'emisinde. Kamama birungo kamuliko kali bwe kati. Sike kalina amagulu amalaalo. Kamugoba tekamuweeza. Ate kati mama birungo yamuyiga. Buli walaba wa besinze naye wasiba. Namugamba kati yene empaji kanje kutule. Kati yawa Kristo Panda yakutuse. Naye ndina kyesinategeera. Mwalabye interview yali omusajja nga wayireza mu Kristo Panda mbu yali alowooza nti yatata lubuto lwa choze lwoyo omukyala ali Sheebah. Banange waliwo omusajja yawaase ekigambo ng'ate omusajja ali serious nga tatemya na kutemya. N'agamba nze mbimanyi bulungi era Kristo Panda yanyiiga mbu olw'okubanga balaga omusajja. Ekigambo kiri ku muntala guno. Naye teri kinyumiranga musajja awaata kigambo. Ng'omusajja taswala na muntu. Sheebah, toddamu tusiriwalirako egyo emyaka gy'obaala nti wali oyimba wali weetunda ng'oli kawempe. Wali malaaya nga weetunda ekawempe. Era bwe wava mu bwamalaaya n'olyoka oyingira eby'endongo. Spice teyeetundangako. Weewaawo manager Fizzo yali amuzina ne bumaneja obulalalala. Naye teyeetundanga kati list yawaayo akasolo ke ng'abaze nti ayagala music. Sheebah wali malaaya teri atakimanyi. Kitegeera. Era kyova olaba toyagala basajja. Okitegeera. N'omuntu gwe wali oyagala eyali akwagala nnyo nakati waliko omulozi Keko. Yekako Keko. Naye waliko omusiraanyiza weefula nti abasajja obakolera zi podcast oyo obakolera obugundi obalangire. Sooka oyogere ku Keko wamukola ki? Keko wamukola ki? Abasajja bakukola ki? N'otuuka n'okuwala na Jeff yakugjayo kati mugenda mu kooti anti gwabadde alwanira copyright. Kati mugenda mu kooti twagala obbisanyinye Jeff nga tebiri mu vote of sympathy card. Otubuulire ennyimba ezirimu logo ya Jeff Kiwa oba zizo. Thank you so much for the gifts. Otubuulire oba zizo. Bannange tetugenda kuwa importance nawe buli kaseera. Don't think we are always going to support you. First of all, podcast gikolere mu Luganda. Your English accent is bad. Stinky. I don't like it. Eswaza. Oyogera onanagira, osiriikirira vocabularies onoonya. WhatsApp. Kozesa Oluganda lw'otegeera. We both not omanyi Luzungu. Naye olwesibyeko weefula mbu weekozesa nga bano ba Kim Kardashian. Guess what? My nigga, you don't apply those words everywhere. Not, Banang, Sheebah. We love you, we support you, you have good music, I accept. But don't become too much. Okay? You're not the queen. And you're not the first. And you won't be the last. My husband. Nenga nemere wakatagula, tawerera bana. You who's doing that, ngoli mututendera husband, nga wegulidde simu n'ogamba, my husband bought me. You're disgusting. I'm sorry. Bw'oba osazeewo kwegulira simu gamba naguze simu. Tokiwa musajja naawe kyewe ekitiibwa. Weegulidde emmotoka ate otugambye surprise. And you want us to think a man bought you that car? Come on. Eyo respect gwe tojagala. Njagala nange ekitiibwa ekigamba nti neegulidde emmotoka. So those are the things that I won't keep quiet about, and I know those are the things that you won't want to hear, because ate temukyagala. Ate oyinza okungamba yenze bwe mbansazeewo okwegulira emmotoka ne ngamba omwami wange ekikyawo ekikyamu, anti bw'omaliriza ebyo byonna totukaabirira, totunyega kintu kyonna, kakkanirayo emmotoka bagitwale bagiteekemu bebi omupya
tokayana sirika. Why? A man is supposed to provide, not a woman. And if you provide for yourself, it's beautiful, it's independence. Why are you giving that power to a man who does not deserve it? It's okay to have your man nga tanatuuka kugulira motoka. It's okay. One day maybe ajja kusobola. Naye tojimuwa kiringa genda mbo conversations empulya nengamba. One of my friends one day told me, you kumuwa kati wallet eyo ngitekemu ssente kati tubeera out yabe nga yasasula ekitiibwa ky'omwami. In public n'off camera. Omwami, omwami, yeah, my husband. Mwagala okukakasuka buli wamu, my husband. Nenga nemmere ewaka tagula, taweerera baana. Bw'oba osazeewo kwegulira ssimu gamba naguze essimu. Tokiwa musajja naawe kyewo ekyo ekitiibwa. Weegulidde emmotoka ate otugambye surprise. And you want us to think a man bought you that car? Come on. Wembansazeewo okwegulira emmotoka ne ŋŋamba omwami wange ekikyawe ekikyamu anti bw'omaliriza ebyo byonna totukaabirira, totunyega kintu kyonna, kakkanirayo emmotoka bagitwale bagiteekemu bebi omupya, tokaayana sirika. Spice Diana, you're blessed. You're blessed. God blessed you. Be satisfied with your blessings. Tolunkanira z'abalala. You have your blessings. Ezange zireke, because wotandika olunkanira blessings z'abalala ezizo ozeerabira ate n'otandika okuwala n'abalala. Again, jealous. It's the jealous. It goes back to jealous. And like I said, nange nazaalibwa nayo. But the more you practice to understand, this is someone's timing. Waliwo agenda okukolera emyaka 10, gwe kyokoledde emyaka 2 nga yakikoledde mu myaka 2. Ekyo nakyo kkiriza, nabo nabo mbalabye. Ogambe ono laki nga yakabinze binabonabulira emyaka 10 abikoledde emyaka 5. Olina okukkiriza acceptance that this person's favor and luck and blessing is different from yours, but you also have yours. Buli omu ku nsi kuno si Spice yekka, si Ava yekka, Rita, Dancehall, Vinka, Irene Tale, tewali alina mukisa gwa munne, buli omu omukisa gw'alina gugwe. Big up to you, Winnie Nwaj, by the way. I was recently talking to Winnie. We met at Bad Black's wedding, and she's asking me, what's the issue with you and Spice Diana? And I like that, and that's why I love Winnie. She's like, nagezaako bambi nga njagala kutegeera bambayite bambatuuze ne mugamba nze naye wandituyise, because I also want to understand what's the issue. Have you ever been there when, honestly speaking, it's them against you, but then it's not you against them? That's my story. I'm never against anybody. So I told Winnie, listen, nange njagala kumanya kubanga nange simanyi kizibu. So when it comes to funds, and she mentioned, she's like, maybe the funds fuel this. But then again, if it's the funds fueling this, why are you going on interviews saying bullshit about the artist? Let the funds fuel it, and because you can't control funds. Bagenda kola kye baagala boba funds. Shibaholics lwaki balaba bye siraba. Nze sibeera ku simu yange. I don't have TikTok on my applications. No, I don't. It's a business to me. I'm not obsessed with scrolling around. I don't want to. Omutwe gwange sagala gujjuza bintu bitali binkwata. Ebintu bisinga ebingi tebinkwatako. I have things to think about. I have a 1-year-old. I have a career. I don't want to fill my head with things that are none of my business. Now, funds, how you control funds is you let go of their artist. You don't disrespect their artist. You don't talk ill about their artist. Because nze siri ku TikTok, siraba TV, siraba mawulire ne bo babiraba. Bagenda kulaba ngo disrespectinga. I won't watch it, but they will watch it. And then the next time I find you, I'll be saying hi, and they take a picture of us, I'll post you. Me, I don't know that you abused me at some point. Then they'll be coming for you. Why? They are watching. And these are my fans. These are my fans. So whatever comes to me or is about me, they're going to be mad about if it's negative. So I can't control that. You want to control fans? Please respect their artist.
don't talk ill about their artist because the artist might not know, but the fans. Time gyosimbirako ensigo zo si yeemu. Kati oyinza kusimba nsigo zo mu January n'osuubira ogenda kukungulirawo nga nze nkungula. Nze natandika okusiga ensigo zange nga nina emyaka 14. So nina emyaka 36. Bro, sis, what? Hate you? For what? Welfare and entertainment, 214 billion. Special meals and drinks, 536 billion. Travel inland, 1 trillion. Travel abroad, 207 billion. Fuel, 514 billion. Donation, 196 billion. There is even money to buy a musical instrument, 800 million. Gas, firewood, and charcoal. We are going to spend 14 billion buying firewood and charcoal. Maybe you're going to burn the whole of Uganda. 14 billion buying charcoal, firewood. I invite you colleagues to look at the table. I don't have to take a lot of time. And the reason I'm doing so, the minister will come here waving a budget, agro-industrialization, mineral development. But this is where the money is going. Manufacturing. And then you can look at the table on page 16, other items in the budget. And I invite you, because we are given huge documents here. At the end of those documents, there is aggregated items on which we are spending money. But they have learned a very good language here, agro-industrialization, and you think actually money is going there. So I'll jump 16, 17, 18 to page 19. Uganda has spent 5 trillion on Museveni in 5 years. President Museveni has budgeted 479 billion for his residence, State House, next financial year. State House is one of the benefits extended to the President under the President, Vice President, Prime Minister's Emolument and Benefits Act. Approved budget for State House this financial year is 508 billion, which was increased to 967 billion through supplementary requests. State House has learned tricks. They request for half of what they will spend in a year and keep increasing it through supplementary requests. The reason I have singled out State House is because it is even not complying with the Public Finance Management Act. If you look at their policy statements are supposed under Section 12 of PFM 8 contain vehicle utilization report, but State House is embarrassed to provide this information. They are no longer providing it. It's a legal requirement. They have this time even removed the list of staff, the one we were sharing last year where they have Musician, Catherine Kusasia. Now they have plucked it off, yet the law says it must be there. I propose that we decline approval of State House budget until they have complied with the law. This table shows you how much money we have spent. And I am saying we've spent more on State House than on PDM in 5 years. The NRM government has budgeted another $1 trillion for parish development model. The Auditor General in the December report said 3.2 trillion had so far been spent on PDM by close of financial year. When you add this, it brings total to 4.2 trillion spent on PDM. The program PDM is supposed to get 39% of Uganda's households from subsistence economy to money economy. Uganda has 10 million households. Each household is home to about 4 people. The PDM is therefore supposed to benefit about 14.8 million people. You therefore need to note that in the last 5 years, we have spent 4.3 trillion on State House compared to 4.2 trillion on PDM. And then State House will go around the country that they are inspecting PDM and finding out why they are not getting rich. 4.3 on State House, 4.2 on PDM, 14 million people against the president and family. That's why he's swimming in money. Recently, you saw him splashing billions to TikTokers, just a matter of seconds. 100 million to each of the 400 NRM MPs that attended Chankwanzi Muchaka drills. I don't know. Maybe someone should tell us where this 100 million per NRM MPs Muchaka graduates came from. And in Chankwanzi, the emperor said, I don't want to hear corruption in parliament.
and the beneficiary of 100 billion. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.